Mbakulisaayo nnyo mu mukolo gwaffe ogusoose ate ne mu birango by'abakama bange bye mulabye. Essaawa ya mukolo gwaffe ogwokubiri wabula nga sinnagugendamu kansookere ddala okwebaza ba sponsors baffe abaakwatagana ne bride and groom okuwa services zemulaba ensufu omuli okutimba, okunywa, saundi, okwambala kw'abagole. Kantandike ne Sisters Bridals abayambaza mwana muwala Ritah posa aba Silk Events abatuwa saundi posa Suki Events abatimba Primo Raids abo nga be bavuga abagole baffe ate posa Ice Cane Saloon eyakolako mwana muwala Ritah nashana nanga bamulaba ate posa banji nja kuba mbamenya mpola mpola tujagera tubakona ko mpola mpola aba Cake Studio abo ne be batuteeka mu keke yo jolaba amakula ya Bukedde no buyitirivu nnyo bwayika wabulanga byonna cutters of bride and groom omwoleso ogwo abawanguzi bafa bawangula embaga ey'obukadde 8 Ritah ne Amwine bakuba ebirayiro byabwe ku All Saints Nakasero ate we twava ne tweyongerayo ku St. Stephen Makerere walinga Ritah asembera kumeza entukuvu ate bwe twava ne twolekera Bulaba Forest Park byonna Muhammad Katende webale nnyo ebifaananyi ebyo byewakuba ate era n'okuwayo obudde video tugirinze tujja kubanga tuyira bulungi nnyo kambaleke mulaba omukolo bulungi nnyo Ritah ne munnenga bakuba ebirayiro byabwe kutandikira ddala ku ntandikwa mu saloni katubalabe Shemanyi ndi wamu naawe guno moyo gwennina tegukyanoonyayo mulala gwe nange mba nteredde amanya gange bampita Ice Cane Ken Mugalu naye nga manyiddwa nnyo nga Ice Cane. Omugole yazze n'omusono gwe era yagumpa n'angamba nti njagala ekintu ekifaananako bwe kiti nga kiri simple. Ne mugamba okay bw'oba kyoyagala tugenda gezaako kibuildinga so ne tugatta ffembi naye ebirowoozo ne tugezaako kibuildinga ne mukolako hairstyle ejjola. Ekintu ekikyasinza okunyumira ku nsi kuno kwe kukola ku mugole n'anyuma kinsanyusa nnyo 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 n'okusinga ssente z'abampadde. Watulabira tulina omukyala ayambazza omugole gawuni nga bwe mugiraba yonna bwe yasagenda kutubuulira ye yeerondedde yamulondedde ye mu byonna lwaki eno gawuni wanjinya omugole ng'ashananye omugole wuno ashanana sinyawo nange mwakikoze mutya ye yeerondedde oba gwe wamulondedde omugole oyo yafitinga mu ngoye nnyingi n'avaayo ne luno olugoye nga lwayagala Sipa tugamba buli afitinga mu lugoye mumusasuza kati yeze nnyingi ze yafitinga yakibala atya kakati ye yajjanga wa expo ye yawangula abantu abaali ku expo n'abanga alina okwambazibwa obwereere kuba Vision Group kati tetwamukyajinga kampuni ki eneemwambaza Sisters Bridal Shop ebintu nga bisufu amanya tetwagategete amanya nze babide Ritah nga managinga Sisters Bridal Shop ku Kampala Road ne Bra World kubanga bw'oyambala bw'otyo twambala kuva munda so si bweru kati tumwambaza okuva munda eyo paka era nga bamubalengera mu background banyumye kakala simanyi obone ye yakalonzo oba abagole be bakeerondera mukwana erinnya gwange nze Kavuma Steven abaami ekibanyumisiza nti banneesiga ne banteekamu obwesiga ate ne New Vision neteekamu obwesiga nekyuva nti bafaananyi bwe batyo nti banneesiga bw'olonze kala oba be bagyerondera
kala bebagyerondera lwakuba nti engeri wembadde nabo nga tukwasaganya buli kimu era buli kimu tubadde nga tukikwasaganya ffenna. Ndabo bataddeko obumuli obwo obumyufu sibwa decoration y'abakazi. Nanti kati mukwano decoration eyo si y'abakazi lwansonga nti kati ebintu bikyuse. Kati oli edda walaba abalala baddiranga ebimuli batene kati so kati ebintu bikyuse. Kati ebintu biba bikyuse nawe olina okukyuka n'ekintu. Era nga bolaba edda abaami edda tebajjanga mu salooni ng'agenda bulova waka n'agenda straight n'agenda mu church. So kati tosobola kujja mwami n'agenda mu church straight era olaba n'enkola gye tubakolako eri profession. Nabo bakola makeup ng'abakyala? Exactly, because ayinza okujja nga njagala mufuule kyenjagala kati omufuula kyenjagala mba nina omuteeka ku budde mba nina omukola kyenjagala asobole okufuuka nga bw'obalaba. Amanya nga bwe nagambye Kavuma Steven nga ndi ku Twese Plaza level room eri 36 Wilson Street awo ensangibwa naye nga nebaza nnyo Bukedde ne New Vision okubeera nga yantaddemu obwesigwa era neyanziza nnyo neyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala. Amanya gange nze Katende Muhammad nga nze akulira kampani emanyiddwa nga Katende Muhammad Photography. Tukuba ebifaananyi tukwata ne videos. Emikolo mingi nnyo egy'ebbeeyi gye nkoze sisobola kumentioninga gyonna kubanga era gye tukoze mingi nnyo. Tukuba ministers ebifaananyi bangi tukubye ebifaananyi bingi nnyo bye sitasobola kugamba nti ne events ez'amaanyi nga events za exhibition za Uganda Manufacturers Association tukola ebintu bingi goge mazima. Bukugu ki bw'oteeka mu kukuba ebifaananyi bino oba n'okubyozesa n'okubiteeka mu album ndowooza nabyo byonna ye package yemu? Package tuteekamu nnyo ffe. We put in a lot of manpower. Equipment yeka gwe tukozesa wa bbeeyi tukozesa equipment yali latest competing n'ow'abazungu. Era bwe baba batufollowinga ku Facebook ku page yaffe Katende Muhammad Photography ola video ne beewunya is this Uganda naye nga tukozesa kamera eza 4K. 4K beera HD multiplied by 4 mu picture quality esinga HD emirundi ena ze kamera zitukozesa. So tukozesa gadgets za bbeeyi za maanyi ate n'abaana abazibeerako nenga sure nti downloadinga tutorials ne basoma. So gemaanyi geteeka mu bino ebintu. Well, New Vision nze nyambye nnyo ng'omuntu ne kampani yange era abantu abasinga bamanyidde kuki mu bintu activities za New Vision Bride and Groom Expo ereeta abantu emitwalo nga 2 mu mwoleso abona abagole kubanga atali mugole kyeki kutwala mwoleso gwaki gwa Bride and Groom. Nze sigenda myoleso gya kati gya bintu byeseetaaga. So kati abantu bonna emitwalo ng'ebyo gikuŋŋanya mwoleso njija ne gikulaba ebintu byokola kaliba birungi they will keep following you up. So nsuubira era New Vision yagenza otunulamu nga nze nsinga bano.